abekiri eri ziziri eri zikyajja nyingi nzibu ziziri eri ate nga zikyajja ezimu zisitopinze eri bannange nyingi boyi nyingi ozikwatire dakiika 9 nenkute bayo banayo boyi abula nyingi ate nga ebyaddala nyingi wazizino dakiika nakakwata 2 ne bannange zino zayingi wadde ate nga endala ziziri eri kitegeeza omukolo gw'amaanyi naye nga ze emmotoka nyingi kati olwo ebintu mbuuza bubuuza kaakati njagala tugatte obululu obwo ne Sipaka TV etwewuunye nti tuli ku mukolo gwani kale enduulu engalo n'enduulu eby'amaanyi ennyo mpulire kaakati tiimu musanyusa nammwe we muli mujje kaakati omwana ono sitakuwa natolo mumanyi akayimba ke yayimba yagamba nti ow'omukisa ne bw'okola otya asigala wa muki katuwulire eddinda naye nenga munyumye banyabo ne bassebo kambanyumizeeko zino kamera zemulaba ennaku zino bagamba weetege okoleki kati kwesanyuka osirike ku ssaawa 12 bw'oba olina TikTok bw'oba olina Instagram bw'oba olaba TV ku ssaawa emu ey'akawungeezi tuula mu ddiiro lyo ng'omaze okuva ku mukolo guno weeraba essanyu lyo bwe linaaba likutadde bw'ololaba ku mukolo guno nga tebakulaze omanya kamera yakutidde kuba tolina simayiro abaye nteesa bubi abaye naye mmwe bakati baffe bibasiimu nnyo tukyaza bwe balina kutuzaala lwa muganda wange Honorable Zaake Zaake no nzira nnyonyi munange munange so nebaza
baza bansabinyanjire abakulu b'eddiini nabo owekitiibwa ennyo pulezidenti era nga yatambudde ne maama first lady agenda tuyigiriza era nkakaza honorable Zaake najja tuyiga olaga okyala otambula naye nanguudo natambudde naye oli best man honorable Masaba abeeyo mu East Valley City honorable Katabazi Francis erinnya balifaananya honorable Zaake tiimu gyesobola okwanjulako naye tweyanziza nnyo tweyanzeege mwebale tuzaala ofunze tukwatira waka osimba omutima omwavu eri abaana bano tweyanziza abaana baffe n'essanyu lingi olwokukola kukuza abaana baffe tuyinza okubazaala ate okubeera abaana mukwata nakugyekenino namutuuka nakusaba taata ojinga beeraliza taata ow'ensonga nanyimu mukulu waffe kusaawa zino ow'ensonga nimulabye yali wakati tagenda kudda mu kweyanjira mukono specifically n'amakunga Gerard omukulu wange yandera kuviira ddala nga era olwaluga ogusoose okuyita Gerard ebiseera ebisinga muyita baaba bale tusanyuse nnyo ak'ensusu atala eriko honorable Zaake bali kwagala muwala waffe bambi mutukubire okwegayiriza tulaba tuli abantu abakulu mu bikiiko byabwe bali abamu bebujja okulaba byambalo bweyagala amanyi agange Andy Semakale ndi mukama Gerard sanyusa nnyo okulaba ku pulezidenti waffe neyanziza nnyo mutabani waffe neyanziza nnyo okuba ku maama babi yonna mwina tweyanziza nnyo byotukoledde tweyanziza nnyo okukiriza obweyamo nebaza mwala waffe kubanga ayingira n'atuyigira ensolo yawe kolekensabisiza leero mbadde mbalaba kutesi namigonga gibalya nekankatisawe fenna senyonyi bye mbadde ndina okulaba ku tv engeri ekibiina neswaziza gyonayamala kantu kafeera amajja agange bambitateete Kampala mbeera mutuufu naye banza nabakibamu olumuntu gwe mutera okubeera naye twafuuka ba Uganda
nanira emboyo ng'alina ensonga otuukiranga nnyo mukulu kayembo oyo tuli baganda mu uganda muno era nga tunanoonya muto wange gerard osooka nga lubuke bwa kayembo oyo ensonga ziba zijja kutuleetasa etaka gwenkuwadde owekampala kuyo amasoga nagera okwaima netegereza yinza okukwatisa ekanzu nga sirenti nkwata zakada awo gamba ati amukwata amawulire malungi agadda gye muli muwerekeddeko amaze okuzaalibwa era kati bwebaga bwe mubanga kyemubadde mubaza omutendeke watuufu baba sena bakyagenda kutukabula taata tamasaba n'okuwomba efuto abaana bantu balekeresengawo abaana bagabule ate bwebamaliriza tugende ebweru tumaliriza ebikyasigaye